Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya Nurdin Ntege once again mbanzi guse yona gye musinzira okutulaba bingi bitambula mu ggwanga. Bw'otunula ebigenda maaso tulina omuyimbi David Lutalo yaggulawo Lutalo ng'alujja mu linnya lye ku bizibu ebimutuuseeko musically okutuuka n'okugamba nti ekimala kimala kanveeyo neerwaneko njogereko. Obuzibu buvaawa ani mukyamu ani mutuufu bya bufuzi obuzibu bwa David Lutalo oba n'ensonga endala ezigenda maaso naddala mu entertainment industry ne mu ggwanga okutwaliza wamu. Nze Nurdin Ntege nina omwana omuwala Julie oli otya? Jeni ogamba otya Haji? Ndi bulungi. Nze Julie Potential. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nze namaze okubuuza ku bantu naye babuuzeeko. Nange babuuze esimu njiteke wansi. Babuuzeeko. Mugamba mutya abatulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Julie Potential. Mugamba mutya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Gwompise nzije wano tutuulemu. Topic ki gy'onjagaza? Nze njogedde ku Lutalo naye oyinza okunjongera n'ontereza. Njagala omukulu David Lutalo ng'erinnya lye we liri entalo nga zimususseeko. Agamba abaana basusse omujjonkera bamujjonkera yavaayo wano n'asoma ennamba ye ku TikTok live just like anyone can do it. Naawe osobola okukikola n'omulala. Naye abaana balinga abagamba yazza omusango balinga abagamba oba yakola ki oba yatta muntu bamwesibyeko. Kiki ekisumbuwa David Lutalo n'abaana ne generation bagiyita batya? Gen Z. Oba ne David ali mu Gen Z? Gen Z wa kimerenio nebyo sijja bigenda nja kutabula abalabi baffe. Owulira? Naye David Lutalo yaani? Lutalo nze gwe mmanyi ne gwe mpuliddeko ne gwe ndaba. Ye muyimbi yajja mu Uganda ngamba ku scene waliwo gyagamba yajja mu Uganda yava wano ngamba muyimbi mu Uganda okufuna omuyimbi omulala. Gambye David Lutalo bw'amala okulinnya mu Uganda yali yayimbako ajja ne kapaapaala. Yavaawa. Weruweero talimba. Weruweero mwana nzaalwa ye Luweero. Naye David Lutalo byonna sijja kuzza mu history. Abagoberera endongo bamumanyi yava Luweero yajja alabika bulala n'amala n'atereera. Tetumanyi n'ekiraga nti sente nnungi zinyiriza omuntu kuba Lutalo wa 2076 bw'omuleeta ne Lutalo wa kaakati embooka ebeera awo era n'omubuuza nti Lutalo okuwa image mwoli kati ng'okuze n'okuwa ku kiri ng'oli muto abantu abasinga bagamba baali abato baali banabika bulungi. Lutalo ate mulala baawukana. Oli yali akola paamu. Paamu si yono gwe bookya? Oyo gwe yali yayokya ku nviiri ng'omuntu ava Luweero. Abayimbi baffe bava wala bava Masaka, Luweero, eyo Wakiso ewala munda eyo Kanyanda. So sikimunenyeza. Yatuuka n'abibeeramu ebiwundi bya paamu n'agenda gwa ku musale gwe bayita Derrick Orone. Abantu abasinga tebamanyi Derrick Orone. Aba audience naye abayimbi bamumanyi. Derrick Orone. Derrick Orone kyekizibu ky'okukolera mu katale. Derrick Orone. Derrick Orone yali musajja nga alina kampani gy'akolera ng'etwala abantu bweru. Derrick Orone n'akwatamu ku kasente. Derrick Orone n'afuukako manager wa Lutalo. Ezo nnyimba z'owulira pretty akantu paka so nice. Wajjira gwe bayita David Lutalo ne Derrick Orone. I'm gonna be so nice.
awayimba oluzungu wakolera ennyimba e South Africa oyo Derrick Orone yamugamba va mu bino ebibuuzi by'akadongo kamu by'olimu bino ebyakapaapala kapaapala yakuleeta naye olina okugaziwa obenga omuntu w'ekkolola akunyumirwa ow'omwowina akunyumirwa mu Katanga akunyumirwa n'eri ewammwe Luweero paka booda gye zikoma ezisobola okuwulira ennyimba zo Lutalo teyali mubi ngakkaanya na Derrick tomanyi kye yatukola Lutalo yakuba endongo Lutalo yanyirira Lutalo yakuba endongo Lutalo yanyirira abantu bayagala Lutalo olwajja band music oba group eza band amanyi byawukana waliwo band music ne band nga group olwo tulina Eagles Production tulina zaaliwaawo ziringa ng'ezitandika okukka waba Mr. Kisemakula bamayinja baani baaliwo naye nga bakyakuba naye nga kye bakuba kitandika okukyukakyuka mpola tugenda okuyingira 2012 ng'abasajja abo batandise okukka amaanyi abyaddala 12-14 naye awo nga waliwo omusajja eyajja ayimba gwe bayita David Lutalo ayina akantu ayina luyimba baluyita bata mu lumanyi lwe yali ne Maro wajja mubbi bubbi aleese wujuwe muzimanyi paka wano kona sente biki ayimbye ne ba Good Life ba Good Life sibe emabega molooza ene bayinza okubamu ye space eyo naye kati awo nga David Lutalo tagambwako ng'olina okuba ng'olina omutima omubi okugamba nti ayimba bubi ng'olina okuba ng'olina omutima omubi okugamba nti si yaliko ye David Lutalo gwenjogerako nga buli promoter asaba kutegekako David Lutalo ng'alinga keeki eyo kya nga Keti owa Golden Band mugamba okutegeka Lutalo n'okutegekamu Eagles mutoloba akantu alemu Lutalo ng'ayina ennyimba nnyingi ezinyuma nga izo fulumya ennyimba 8 nga zonna zinyuma abakyala ne baagala Lutalo abakyala bamwagadde abasajja ne baagala Lutalo era Lutalo nga yayimba mu concert ezo ziri rock ezo nolaba nga omusajja ajjeemu essaati ng'afuuse mukazi ng'olabira ddala alinga mukazi nga omuziki gumwambadde so that is David Lutalo for you kyekibaawo myaka egyo 2010 awo nga 12 kati bakolayo concert 2 ne Derrick Orone sente zitandika okubatabula ne Derrick Orone yakolanga atya Derrick Orone yamanya nti omuyimbi we alina okuyimba nga ayimbira ku budget kuba music teyeetambuza alina okubaako tiimu emutambuza Derrick Orone nga alina budget ya TV Derrick Orone nga alina budget ya bapresenter bya mirundi 2 Derrick Orone nga alina budget y'abakubi b'amasimu ebiseera ebyo nga mama Hafuswa nga yakulira eyo tiimu babasasula nga balinga ku payroll anti kati omuntu bwakolera ekirungi n'olaba ng'okina mu value ng'okiwanga bolaba kati president bwagamba nti okay bwaba social media ekola bulungi let them come to me kati n'abakubi b'amasimu bambasale ba Firebase balikolera ddala abantu emirimu mingi time came nga abayimbi awo wakati wa 2010 bava mabegako naye kanjogere nze wenzigira mu media 2010 nga
music ali influenced by abakubi b'amasimu bakuba ku TV ne basaba ennyimba zo bakuba ku TV ne bakudefendinga bakuba ku TV ne bateesa ku gwe ku radio gy'otali kati erinnya lyo ne lifuna publicity mu matu g'abantu kati Lutalo ng'alina ennyimba ennyungi nga zirina airplay Lutalo ng'alina abamuwaana Lutalo ng'alina abamudefendinga Lutalo ng'alina ba PR abo bonna ba Derrick Orone bali ku image emu ya David Lutalo so kati endongosi ya palapaso ebyo byamangu ofunayo oluyimba lumu bbiri neweba kitegedde okuvayo oluyimba lumu bbiri jangu kwate essimu eno kitegedde kuba oluyimba lumu bbiri n'ovaawo naye okukimaintaininga olina okubuildinga team kugambye okukwata simu ku siku zijjawo leera tumukubira ajja wana nti olina okubuildinga team erina okukola ki okutambuza business otherwise bw'oba tokigize okomawo bakanyaga gundi yali ayimba bulungi jamaa nga yali mulungi maron byebyo bw'otafuna tiimu gy'otaddemu ssente tukulabiraawo oyitaawo bw'otafuna tiimu gy'okola nayo olina okubeera ne PR tiimu arresting ensobi z'okola olina okubeera ne PR tiimu ebeeraawo okugattira okupaakinga w'oyonoonye so Orone n'awanika David Lutalo mu bire kyekibaawo Orone ng'aba ne budget wangi kaakati Orone nga bw'akola n'akola oba oliawo nga gundi emitwalo 2 gizze ku ssimu yo oba oliawo nga gundi akakadde kamukutte bamama afuswa abo nga baddeyire banyumya buli lunaku mama afuswa mulimu tuli ku projekiti kati mama afuswa nga ekitufu ye yali nti ng'omuyimbi nga ye amwagala nga ne mama afuswa ne bwe batomusasudde ye amwagala mama afuswa nga ne mama afuswa twaliko gwanga tunyumya ku bayimbi ne waliwo abayimbi abato abazze ko ye Lutalo ne muga njagala ndi ku bayimbi bana myaka 25 nangamba Lutalo ayina emyaka 25 oyagala muyitanga gwe nga alaga laavu buli ekiri wali ekirunyi mama afuswa asenzikawo Lutalo buli ekiraga nti kintu kyamaanyi oyo Lutalo ate oyagamba ko nti Lutalo akuba ne raga akuba rapu Lutalo mama afuswa nga ngamba ne muga nga tanayagala zita ninga alimba ya kukusa muyimbi we that is mama Hafswa enatete ne mama Hafswa teyali yekka tiimu yali nnene tiimu Banyarwanda ne waliwo tiimu abakubi b'amasimu bangi ba DJ bangi ba MCs radio nga bwenziga ekiki kati nga ne zituukanga ne bw'oba toyagala Lutalo olina okumwagala lwampaka at least you appreciate him n'ogamba akasajja kayimba tuba tulenga kakyusizze wardrobe nga Lutalo kati atandise okwambala empale nga ekoma wano sizine nga ziziti ng'ejja eri fitting ate n'ekoma eno n'ayambala essaati zino zigundi najjanga ayambadde olugoye so si mumpeeyo bimazida mpayolegeza wayo bajja bambala abantu berwero ne Masaka kakati naduka ku ngoye nga agula zifulumye ziliko ba Diamond ze bambala ba Bebe Cool abayimbi abaliko ngo ajja sebo chain ze zaagana naye alina ko yakakuba ku sebo akuba zipuluneke ziri enzibu abantu batengo gamba Lutalo nganye liddate Lutalo nganyumye ng'ekitufu naye nga muyimbi wa maanyi so wajja byaggwera
bakola concert eyo bakola esooka ku Africana kate bagobe bantu ne bakola concert ey'okubiri era ne bagoba Africana eyo nga battabusi bantu naye ey'okubiri we yaggweera tebakkaanya bulungi ne Derrick Orone lutalo nga bitandise okujjamu omululu abayimbi abasinga awo ani yali mutegesi mweyo ey'okubiri be baali beetegeka bo be baali beetegeka nga omuntu afuna obuzibu kati gye byaggweera mwaddamu engabana ya ssente enkola y'emirimu ng'omwalaba bw'ati omulala abiraba bulala Derrick yassaamu ssente ze nnyingi ne lutalo ng'ateekamu kati abayimbi batera okufuna ekizibu ab'e Uganda bwe babateekamu ssente wano nga tebazirina ssente bwe zitandika okuvaayo balabanga ababbibwa nti omugamba tukoleyo oluyimba tugende mu studio tuteekemu miliyoni 5 n'omubuuza babuuza muyimbi oyinawo mmeka nti muganda wange sina wadde 10 ngeza bugeza ono n'anoonya miliyoni 5 n'azissaamu n'anoonya ba DJ n'anoonya baani n'aleeta vidiyo oluyimba bwe lukwatayo oli naaga tugabane haafu omuyimbi alaba bbibwa alabanga yeye yasinza okukola nze nnyimba nze muyimbi mujja tusonyiwa ku sound eri mabega waliwo ebikolebwa eyo munda mu studio zaffe so lutalo zonna ensonga ze baavaako obuzibu bwava kukwawukana na Derrick Orone eyo MP kati honorable MP ali eyo mu bakyabe eyo Paris eyo MP kati kati otandise okugatta yaleeta lutalo okufuuka bwati yamufuula lutalo abaamuleeta mulala bakayemba solaawo yajjawo ewa ku Bakuli waliwo studio ne Chris Evans ne batandika ne bakwatayo naye okutandika okufuuka kino ensi kyetya avudde mu ngumba zange mbwa yeekatwa ebyo nsimbi naye zino z'ogamba nti buli omu ng'adigidda vidiyo nga zinyirira omuyimbi ng'anyirira omuyimbi gw'olaba nga n'omwegomba owulira yeye kati nga David Lutalo ayimba bulungi naye nga n'omuyimbi ate alabika bulungi kati oyo sita gwe weegomba naye abayimbi babeegomba n'waliwo omuyimbi gwe bagamba nange ayimba bulungi nga bw'avaayo n'alabika ogamba ayimba agende nobawo gwogamba ajja ayimbe naye bw'ayimba amala akole ki nobawo omuyimbi ajjanga bwolaba kibbebekulu ekyo tikijja nga bebekulu ayimbira mu kifo n'olabirawo ddala sitaze ng'awunya bulungi alabika bulungi omubiri gwegwo talina maalo nti ayiika n'ono ayambadde engoye eziriko kati ng'olina kugamba bugambi maama singa mpa bwikuhaaga ate nowabaawo ajja n'ogamba nange yimba musajja gw'oyimba naye yimba ogende so olutalo bamu advance nga kuleveza ebula okwenkana babebekulu mu ndabika ng'alabika bulungi ayimba bulungi nga kyekyo gye biggweera ne baawukana silently n'agezaako nga lutalo ng'alaba ebintu asobola obyekolera okitegedde extreme abagambi bakolera eri show zaabwe oba boogere oba baleekaane basalewo abantu b'e Masaka nze bantama ayambadde nno bulungi naye ajasama kati mbadde nkugamba lutalo bwe baawukana ne Derrick entabwe mu ntandikwa bw'eva lutalo yali tasobola ku maintaininga bantu bali
abadderiki be yateeka ku mulimu abapika erinnya brand abawaniridde erinnyo okubeera nga abapakinga ebiba biyoyonese. So ye nga Lutalo yajja amanyi kasita oyimba kikola ki kiwedde era n'ayimba. Makkati awo n'afunayo omusajja we bamuyita Ivan n'afuuka maneja we. Ivan omulimu yagukola ne Ivan yali talina budget kuba Ivan sente ati yazijjanga ku Lutalo. Kati nga Lutalo bw'amuwaayo miliyoni tugeze 2 olwo Ivan lwajja okuwa ku bantu. Lutalo bw'azuukuka ng'awulira tekisaanidde kubawa tebajja kubawa. Naye Ivan yagezaagezaako ne batambula emyaka gyabwe ng'ebiri. Ivan ndowooza agenda okugattanga agatta bw'ayawula tafuna n'agenda ebweru. Lutalo n'afuna Nassa. Rasta yeeyita Nassa. DJ Nassa. Yes. Nassa ono namulabye abuukira Lutalo ng'amubambira. Amubambira naye Nassa tolina kyewakolera Lutalo. Naye bali benjogeddeko baakolera Lutalo ne bamugattako. Nassa talina kye yagattako Lutalo. Yatuulako mutoole. Talina Nassa yali DJ. Nassa nga talina muntu wa TV n'omu gw'amanyi. Nassa nga talina muntu wa radio yenna gw'amanyi. Nassa nga abakubi b'amasimu ye tabamanyi. Kati bw'amala ogira ali nagira ne mu time nga n'omuyimbi tali nnyo bino tabikkiririzaamu nnyo yekkiririzaamu nga ye. Lutalo yalina producer gwe bayita Yaredi. Akyamina ne nkugamba yalina Yaredi. Ng'era oyinza olowooza kitundu ku nnyimba ze Yaredi. Kati ennyimba za Lutalo ziwulezo nezisinga zirimu Yaredi. Kaakati maintenance y'abantu bano abavujjirira the brand David Lutalo yagwa ku mulembe gwa Lutalo nga ye ne Nassa we. Meaning mu buno obudde Lutalo ye yali akozesa Nassa. Omubudde obwo emyaka ena emabega Lutalo abadde yeena gyokka myaka gikoona mu 6. Lutalo azze asebengerera mukko nga kamu ng'omuyimbi. Naye byeggamba talina Lutalo na muntu. Abadde ayimbanga ne nkuwa decisions ze yakola ezaamuleetera okubanga kakkanyeemu. Singa teyazikola singa akyali wa singa ali mu Tanzania ng'emukaayanira olukaayana muyimbi waffe kuba amanyi Oluswayiri. Kuba target ya Derrick Rono yali ya kugira Lutalo. Lutalo yayimba Oluzungu. Yayimba. Kitegedde? Ngoya n'endongo yakyuka tekyali ya kadongo kamu sima ya Baakisimba. Nankasa tebiriimu. Kakati ogwo omudigido gwa kadongo kamu nga ayisamu buyisa layini ntono naye nga owulira ekintu avuganyiza ddala. Woya zikwasa zidduka ziri abani wojuwe abani waliwo ennyimba abazimanyi muzimazi pretty so nice ozuya nga zisaze eddiiro neno bazikuba ekololo. Nyina omusajja bamuyita Bamuke. Kisajja kyeyo Maracha. Bamuke Joshi banyumirwa Lutalo okufa naye banyumirwamu ziri. Kati yaddayo ya maintaininga naye eri touch. Lutalo mu myezi nge 6 mabega yata alubamu namba teyagirabako. Yata alubamu teyakola. Abantu abasinga tebamanyi nti yata n'alubamu.
ennaku zino yatadde oluyimba era kwe kutandika okwogerako kati maybe osanga linaatuzza muki mu bantu adi nkunnyonnyodde Lutalo yeerabira ttiimu Lutalo agenda afuna obuzibu nga bwe gambye Nassa nga tamanyi ba DJ ye amanyi ye DJ Nassa tamanyi ba presenters mupya tamanyi ba MCs kati ng'ali awo agezaako ate Nassa bwe yatuuke wa Lutalo yatuuka wa sitaawe ng'ali mu birooto ffe tutambula ne Lutalo ekyo nja kimala nga bamugamba ayi Nassa twandikoze nti ekyo kati nga yafa kimu be bano boosanga nga manager wa muyimbi bw'ayimirire wantu ate manager yagala batukubeeko wano kati leve eyo ey'amaalo Lutalo ate Kuulamaani yali akolanga abo bakuulamaani y'emu ku ttiimu eyasuula Lutalo kuba bo baali baagala kuliraana muyimbi bakuulamaani nti ffe tulina Lutalo era nga bamugamba bano abakubi b'amasimu bagamba Lutalo kano akayimba kookatadde tulina okukassaako amaanyi nga bakuulamaani bamugamba ate kyetaagisa ffe tugenda dussaayo ligwe ko naye gwe Lutalo weemanyi bw'ozitowa kale amayimbi babyagala nga Lutalo aleeta bulesingalo ate Kuulamaani yogedde abantu tebamanyi bawo oluyimba nga baluteekayo nga baluteeka bakubayokko nga lufa naye nga Bakuulamaani bakubye eno ttiimu yonna eyasangibwawo eyafiiranga ku muyimbi ebyo si bye tuyita ebikono nti radio zeggami ne TVs Lutalo yalinaye amagye ng'oluyimba bwe lufuluma luti nti Kafuko Sanyuka Kimura Bukedde kati menya radio nekikuba nsikola ku radio aba radio sibamanyi nnyo kale oba Abuchaze ye mumanyi owa Spare FM nga bamanya project y'omusajja waffe ekoze eki eze tupike ne bagiyiyiza ebyo byonna ne bikola ki ne bifa oba ne bana abaana ekyabalemesa kubeera nga omuyimbi nabo tebalina budget nga kiri kyoyogedde ko anti omuyimbi nkugambye kati bano Bakuulamaani bamugamba tekisoboka bano abakubi b'amasimu bakulimba bakubbira bwereere tebalina mulimu gwe bakola bano bagundi bogamba gutwalayo butwazi luyimba tujja kulaba muntu omu nze abo mbalina Bakuulamaani ne bamubuuza naye n'abikkiriza musajja wattu kaakati endongo gye ggwera nga tuyingidde akalulu 2021 simanya politics simanya ani naye Lutalo abaana ba politics bamulwana naye ennwana gye bamulwana teyali ya si ye y'amaanyi gy'olina okwesibako teri muyimbi gwe batwogeddeeko omwogerako baakola bubi kuba nabo babuukira buli muntu naye Lutalo njagala mumutegeeza nti ne bali boogamba abeeyita abali ku ludda lw'abantu sho zibasaze okufa gwe noonyayo agamba ndi ku ludda lw'abantu sho gwetasaze omuyimbi eyakola sho n'ezitowa yali King Saha si byabantu ku ludda lw'abantu ndonga abadde nayo agina bano bonna abajjambu ffe King Saha yakuba oveeyo kati agimenyeko emyaka 2 emabega kati naddamu n'akola eno newankubadde abantu tebazzenga bali naye abantu yabafuna abalaga nti amaanyi aganya naye nga bw'onoonyera omuyimbi abadde asinga ennyimba ennungi n'okunyuma n'ennyingi abadde King Saha show so abantu abalooza nti endongo ekwatayo lw'amaanyi g'abantu babuuze sex birangirangi anti babuuze David Lutalo agamba oyo King Saha gwoyogeddeko yakwatagana n'abaana bali abagamba bali ku ludda lw'abantu ne bamujjonkera era yabatuma
teri muyimbi gwe batajjonkera mu industry okujjonkera lwaki omanyi lwaki akyogera bwatyo yali ayina ttiimu eri gye nnakunnyonnyoddeko eyali yeebaka buli ekikwata ku lutalo ng'egamba abo basiru ki lutalo mumanyi omusobola ayina enyibadde ye lutalo n'alaba nga tebalina mugaso ne bavaawo bamaama afuso abaakolanga ogwo ne bawummula abantu bangi maama afuso lwakuba yerinnya ery'amannyo kuba ye yayagala nnyo lutalo simwogera nti naye bangi abalala abamwagala so ba presenters bangi ba MCs nga obwedda bwe mbakumenyera abaali bakola omulimu guno lutalo n'abata kate ye saha abalina amanyi nti omulimu takukola wekka onookubaako ttiimu kati ttiimu lutalo asuula ttiimu erina okusigaza erinnya lyo kati nkutegedde kyekino singa obudde buno lutalo si yeyeyogerera singa ayina ttiimu ekwatibwako singa ayina ttiimu evunaanyizibwa kwani ku lutalo bwe tuba tusoma mu media oyo tusoma kibayita public relations ne tukisayo ne tuyita PR buli muntu buli brand buli company nene erina okuba ne kibayita PR team owulira that PR team ina mu PR bali kibayita crisis management okitegedde obwakazigizigi kizibu kigudde bantu ki abavunaanyizibwa kweyo ensonga tukikutte tutya kireme kutuwookya bw'olemu okuba ne that team omaliriza otandika kunyiigira balala kebe America today n'abagiwaayiriza mbu yesinga yeekola biki yeekola ki today Iran yafunye abagyogerera okulaga nti missiles zeekozesa rockets zeekozesa egenda kusaanyawo America nga tekiriwo naye PR yo eryo erina okuteekawo ejjubisa nuupu erina PR team erina okulaga nti if you do not join nuupu ofudde kuba ffe tuliko ne NRM negamba osaaga katukwate abaana aba social media Bebekulu n'agamba Museveni nti omanyi President Museveni batukubira ku social media n'atikka tukosita nnya ez'abaana ba TikTok, YouTube n'agamba katubayiwe mu rare batambule ne campaign zo tubike social media yonna tugipainting yero era tugenda okuyingira January nga buli omu arresting amaanyi ogajja ku Museveni n'ovumaavuma bano abali kuki ku ttiimu ya Museveni because PR ye controlling ensi olina okuba ne ttiimu arrestinga ebikutuukako eyo damage control olina okufunayo ttiimu ezimba ekifaananyi mu bbanga awo nga tekiriiwo erina okukulaga nti lutalo yoyo ye David Lutalo olina okufunayo ttiimu lutalo we yabeerera omukambwe ng'oli bakubuuza oyo gundi asobola okuyimba Kenzo ne Lutalo ani ayinza okukuba munne mu bbatu nga kijja kitya oyo gundi oyinza omuleeta ku Lutalo anti amukuba mu first half n'afa because PR weeri ne ttiimu ya Kenzo nejja nekugamba nti gwe Kenzo ono award winner BET biki City Rose biki Africa's biki no olusi bikyuka ku stage ng'omuntu bamuwaanye n'agenda oyimirira ku stage nga yono obwedda gwe mutugamba naye yo public eyina kiri bwe mumala okukola ebintu byonna tusibira mu booking ziba nnyingi ennyimba ne ziba nga teziva ku mimwa gy'abantu kikyempa David Lutalo abakujjonkera gye balira bakola bubi naye nkugambye tobatya abagamba abantu nti nno wayimbira muhoozi wagira Museveni toyina musango n'ogwo nabo balina be bayimbira
nga nawe batalina musango. Naye abantu bawulira nnyo omuntu alina endongo ne bagamba Lutalo ono kale yantama, kale let's assume waliwo gy'ogamba lwakuba awagira Museveni, lwakuba awagira Bobi Wine tukitwale, naye nze endongo esinza butagenda kasita tugenda kuyimba naga tebo nkuwadde zizo bbiri. Naye kati Lutalo yali musajja ky'omulala, yali musajja kyerinnya teridduka. Nakugamba nkuwadde $5,000,000 ebeebula emyezi 2 sheetuuke, nti ate nyina sheebweru, nti ate nziriza ssente, nti ate sente ziriiwo. Abayimbi babikola. Nyina omuyimbi alumiriza Lutalo, omusajja alumiriza Lutalo, namuwa ssente ate ebule ebbanga bwe liti nti ate ngenzi. Obutuufu bwakyo si bulina, naye nkuwa ebintu ebyonona image, nkuwa ebintu ebyonona brand. Lutalo yakola concert 2 nga musajja tuzisala musale, yakola cricket over n'egaana, n'asooka alekayo okukola Serena n'agijjayo. Byonna bikulaga omuntu atali muteeketeeki nti Lutalo David yeenyoomamuko, muyimbi ow'amaanyi ennyo. Kuba nyinza okugamba abantu abali mu level eya Lutalo yayimbako nga ne bakamiliyoni bamutya. Lutalo yayimbako nga buli muyimbi mu Uganda atya David Lutalo. Sigamba nti bamutya nti oba abasinga, wabula bagamba akasajja kakola ki? Kakuba. Kati David Lutalo ye n'atuuka mu level ey'enyooma ng'omuntu. Kuba kampani ennene nga bula Museveni gavumenti gy'avuga, n'oga sijja kwetaaga baminisita, seetaaga paalamenti, seetaaga media, seetaaga balamuzi. Engeri gye kiri nti nze pulezidenti obulamuzi nja bukola, media nja kubikola, paalamenti amateeka nja gebagira. Kati Lutalo bwe nkikkakkanyamu ku level yaabwe nti yali ku level eyo ng'ayina media team ye yasuula Lutalo, era nkugambye amaliriza ayombera ku media nti balina abantu abanvuma ne Ludi baaliwo abaali bamuvuma naye lwakuba nga naye yasinzaako media team n'endongo. Kati ye yasigaza ndongo, media team n'agijjawo, media team n'esuula endongo ye. Lutalo toswala, kiriza oba ofuna bantu bapya oba okkaanya n'abantu b'olina abakadde. Lutalo alina ekizibu ne Mama Hafswa n'abalala abamu bayinza obutamugamba mazima. Mama Hafswa yagula emmotoka, ng'omuntu awadde Mama Hafswa emmotoka amuguza emmotoka yamulabira kwani? Ku Lutalo. Omusajja oyo n'abba ssente za Mama Hafswa. Eyaguza Mama Hafswa emmotoka n'atamuwa mmotoka n'atamuwa ssente. Mama Hafswa n'addukira ewa Lutalo n'agamba omusajja oli gw'ajja kuwuliriza nze tajja kunkola ki? Kumpuliriza. Naye omusajja mukwano gwa Lutalo. Kati Lutalo okubeera manager omulungi, head leader omulungi kyamulema. Lutalo n'atakwata mbu kukwanyaganya Mama Hafswa na musajja w'emmotoka. Kati Mama Hafswa mu bunaku bw'ebirooto bye kuvuga ku mmotoka ng'asondedde emmotoka obulamu bwe bwonna. Kati amala ogifuna ayise musajja Lutalo gwe yamuwa, musajja mbu n'amubba. Mu kumubba, mu kusika omuguwa wano Lutalo Mama Hafswa agamba ku musajja ate musajja mukwano gwa Lutalo, ate Lutalo alabanga Mama Hafswa aswaza omusajja mu maaso ga Lutalo. Kati Lutalo n'asalawo at least afiirwani? Mama Hafswa. Mama Hafswa n'amugamba omusajja akuwa ggwe ekitiibwa. Kye ndowooza nti Lutalo yalina okunnyonnyola omusajja oli nti emmotoka y'omukyalo ono eriwa. Kati emmotoka eyo yeevaako obuzibu bwa Mama Hafswa ne David Lutalo.
era nalabye musajja nalaba Lutalo ayogera ne bamuyitaani omusajja wa Lutalo erinnya liddusi manager waali awo omusajja we babeera bonna ono omutono omweru omutegedde oyo ng'agamba Amafuso talina buzibu na kibiina era tibalina kye baamukola amazima amatuufu Lutalo talina kye yakola maama Hafuso Lutalo tavumangako ku maama Hafuso era tamugobangako naye Lutalo yagaana okuyamba maama Hafuso ku musajja gwe yamuleetera amuguze emmotoka ng'agaanye ogimuwa kati Lutalo yalina okubalansinga ebintu bibiri maama Hafuso ono ayagala nnyo Lutalo era essaawa maama Hafuso tasobola kukolera muntu mulala era ne bw'omusolo avaamu ani Lutalo naye tali motivated kati waliwo abantu abalala bangi abalowooza nti Lutalo musajja wange naye munnange tebikyamukwatako omukubira ne bagana endowooza takyatwetaaga tulina abantu bangi nga basajja baffe bakwano baffe naye ogenda olaba nga alinga asikamu omukka nze hamu omulaba Hamisi Kigundi musajja wange nnyo nze naye tuli tuti era bw'omubuuza n'olini ajja kugaana olini muganda wange naye nina we nagendayo nga ndaba hamu takyampa nnyo budde simuvuma naye nagamba maybe either ali bize nnyo oba tanneetaaga era nze ndwawo okuva wano nti ngenze waani wa hamu naye sisobola kuwagira kintu kikuba hamu I can defend naye sinza kufa because talina budde bwange oba onfuna nti talina budde bwange takuzaamu maanyi oba nyinza okuba nga yankuuwa oba nyinza okuba nga byenkola si byakola si byayagala kati n'abantu otuuka n'ogaana ye musajja wange kamuleka kati ne Lutalo abantu be bana abalala bajja baggwamu mpola amaanyi yajja kukigaana naye nze mutuma kijambo kantume kijambo ddayo ku drawing board kijambo yoyo omweru emmotoka ya maama Hafuso si yabo kadde 10 ate mukoledde abantu abalala ebintu bingi ebirabikako naye mumukolere ekyo kiriguke kubanga emmotoka kituufu omusajja yamuwa ssente naye kitta omukwano gwammwe ogw'emyaka 2 kitta olugendo lwammwe lwe mutambudde naye bakafuko baabu abantu bakimura b'amasimu bano mwe mulaba tebalina mugaso kati tayimu yatuuse ensi ekuvaamu buvi kirowoozeeko nga ggwe njagala basiibulira wano mbagamba nze bintu bwe mbirabye kanange ku kigimusa kyange nga tonnalanga akasembayo ndinako nga tonnasiibula akasembayo David Lutalo ku nsonga ze n'omukunja atasera omukunja atasera omumanyi omukunja agamba David Lutalo okusoma ennamba eyo bakusajja bakoze bafunyeemu ku ssente naye tebakuta baleganye okukkiriza okuwa omuwaatu abaana abato bakkirize nti kituufu endongo bagiina era twakkiriza nti bayimbi balungi naye olina abaana abalala abajja balinga bayimba mu mabaala naye abaana bagendayo ne balimbamuko ne babakuba ebikono abaana ne bakola ki ne bavaayo ne badda ku TikTok ne basoma ennamba zaabwe ne bagamba bakadaama be batuyamba kitegeera Lutalo era ku TikTok abalumbye asoma ennamba bakadaama bagikole ki bagirabe batandika muweereza ssente olowooza argument ya mukunja eyo namu oba mukunja ye muto atasera era obwapukaminga omuntu abamala mu myaka emeka David Lutalo okusoma omanyi Uganda erina ekizibu abantu beeteekako ebintu ebitali byabwe TikTok tebanko yabakadaama tebanko yabapukaming tebangako yabanaku okitegedde Donald Trump yakozesa TikTok y'omu ku basinga obugagga mu nsi era n'afunamu kyakola ki kyafuna
David Lutalo bwe yali agaba ennamba teyagamba nti munsondereyo kino yagaba booking. Yes. Era kitegeeza ayagala Lutalo mmukozesa amukozese amukubire essimu nti nyina booking because abantu balangira okwo ekizibu kyeŋŋamba nti mu Lutalo olwa PR team okubanga teriiwo twagenda omalirizanga ye Kabwejungira yabyekwatiramu nga ne manager bayawukana ne Nasso oyo gwe Gambye kati Nasso atembo ng'akwata emirimu ku lwa Lutalo kati Lutalo n'anoonya engeri gy'ayinza okukijjawo kwe kubagamba nti ennamba nkwata na yange ekyamusomesa ennamba Nasso bayawukana naye ng'akyakwata emirimu ng'abantu ng'abantu bakyakubira ate Nasso mu kifo ky'okkubira ani omuyimbi naye kati kyegambye nti Lutalo alaakinga management eya PR wali emuyamba ku buli kintu. Kati ne mukunja ne mugamba TikTok ffenna etumala era ye engeri gy'agamba bwe bagamba gundi abaapukamingi nabo abayimba mu mabaala bo bakole sako yaabwe ey'abaapukamingi Lutalo bw'ajja tebamukkiriza kuyingira naye Lutalo bamuleka akozesa space ekola ki eriwo kubanga yo TikTok katogo mere ya muwogo ffenna etumala buli ajjawo n'atwala kibayi kiruyi so awo mukunja sikkanya naye kubanga n'omuntu omu gwawagira abeera ku TikTok kati yagamba tumugambe tutya ye gwawagira muyimbi we president we gwawagira abeera ku TikTok video zonna yazikwata n'azitula ku ki oyo ye nga tamuvunaana kakati naye abantu olumu baagala kwogera ku bannaabwe naye bino byonna nkugambye gundi Lutalo tebyandimulumye singa yalina emirandira naye gwe wava eruweeru gwali bwoti gwe oyagala okuba president gwe oyagala oba MP nkuwa gavumenti kati Lutalo ng'omuntu ye kyekizibu kye bw'anaasalawo okujjako ekizibu kyekizibu kye Lutalo muyimbi ali talented singa ekintu kirala kyonna muyimbi nno ayimba abayimbi banne baddukawo Lutalo yayimbako nga bw'ayimba abantu baga naddirira Lutalo nga bw'olaba Gravity omutujju kati bwali nti bwe kiba kivvulu ne bakugamba nti Gravity yali ku stage gwaddako obanga okyali yakusangeyo lw'omanya nti obwedda toyimba simanyi tokimanyi Gravity omuwakanyamu ye muyimbi sigamba buyimbi kiŋŋamba w'amaanyi ku mu concert ne bamukuwanga gy'oli oba ne bagamba avuddeyo giddeko anti osanga abayimbi bagamba ndi bizi ate nyina essimu gundi aleka agiraludde that is Gravity agikuwanikira n'omaliriza nga bakugamba ddayo kati wogira n'essimu ya Sepiria n'enjagala ofumbe ddayo okitegedde nti omulimu wasaba mu byo gw'obuyimbi so beebo ekigimusa Fatiso abalimi kyabalimi temukiwente balimi mwanyi abakyala nedda kino kigimusa kya birime mwanyi kasooli olusuku gwayagala ekitoke ky'okukula obulungi ayagala okulaba ku nkota ennene ayagala okulaba ku mwanyi nga zizitowa obutabi nga buwanvuwa ne bukoma eri emmwanyi ne zigejja ne zifuuka nnyingi obumwanyi obuganya okuvaawo obutaddeko bwe bulemedde wansi noonya ekigimusa kye bayita Fatiso kiri mabega wa Kiseka awo buuze wali bondi bwe tugenda mabega wa Kiseka ng'agenda ku Aga Khan buuza bondi eriwa wano oyingirayo wali ekigimusa Fatiso bankubira ku 0701 558563 kigimusa okiteeka mu nnimiro omwaka mulamba si kya nti bamyezi ena gumu obusawo bwa akasawo ka 7,000 kilo 2 mwezi okiteekako bwoti kahaafu kakakebe ka lwenzoli keweetoloze ekitooke keweetoloze mmwanyi kasooli oteekako buntu butono nnyo n'olyoka olaba omunwe ekigimusa bakiyita Fatiso just go there bagambe n'olina entege yaŋŋambye akatawo ka 7,000
oba you call me oba WhatsApp me gwayine ennimiro ofune ku makungula ogalabeko Fatiso ye answer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mbasiibuludde wano mbadde n'omwana omuwala Julie Potential temumujajinga ye bwatu bwabirabye nange bwe mbikoze eki bwe mbirabye tukwatagana olundi mweraba.